abatulaba abalaba programu yaffe n'enganzi ey'emboozi z'omukenkufu banirizaako nnyo mwebale kuwangayo obudde okulaba programu yammwe eno. Gwagenda okusinza ssaawa zino oba avuddeyo mu kusinza nkukulisaayo nnyo era n'abalina gye balaga mu mikolo gyammwe naye nga gw'ogambye kansooke ndaba emboozi z'omukenkufu weebalire ddala weebalire ddala. Nga bwe tuzze twogera ku bintu bingi nnyo Sunday wedde twayogera ku addiction abantu abo bakozesa ebiragalalagala ne tubalaga n'engeri stevia ow'amazzi engeri gy'asobola obbayambamu okulaba nti ate appetite ye y'ebidagalalagala. N'abantu abalala bangi nnyo naddala abakyala baagala okufunza mu n'abakyala twabalaga engeri gy'osobola okukozesa oyo stevia ow'amazzi. Naye n'olwaleero mu mboozi z'omukenkufu nga bwe twasalawo okulaba nga tubawo ebipya twongera ku kumanya kwammwe anti abaganda bagamba nti amagezi muliro bwe gakuggwako ng'olaba emboozi z'omukenkufu ng'oyongerako amagezi ago. Nkugamba nti era tukyawandiika n'amaanyi mu sitole yaffe ne yayiiya ssente. Emboozi z'omukenkufu era abazisomye wiiki eno era mwalabye nga twongera okwogera ku mudarasiini era n'olwokusatu luno olwa wiiki eno etandise lindirira mu bukedde peji namba emboozi z'omukenkufu. Twogera ku bintu ebyo byennyini abantu ebibayamba era naawe ayagadde okwagala okumanya nga tugeze oli mu biseera bye eby'eddembe mu kifo ky'okulaba buli bufirimu obutakuyamba wegulire CD ya The Great Sundowner CD yafulumye oteekemu akatambi kano olabe ogobe obutamanya bagamba muddugavu bw'oba oyagala omukweka okukulaakulana wandiika oba kweka ebintu bino mu bintu ebiwandiike abasinga tebalina nnyo interest eyagala kusoma. Naye olwaleero era mu kukunkuka kwaffe njagala twogere ku majaani. Abantu bangi nnyo balimya amajaani era waliwo ne famire wano engagga nga bo famire yaabwe balina majaani era kyova olaba nti amajaani kya bugagga era mu luzungu bakiyita tea estate nga bw'onaawulira nti oli alina estate ye estate oba ya nnyumba naye n'amajaani nago estate namba nti bw'oba nago oba mugagga. N'ebbanga lyonna endokwa yaffe eno ng'ey'amajaani bwe mugiraba era n'aba bagenda ejjinja mugalaba amajaani ag'abayindi waliwo omugagga w'ennamayiba alina naye amajaani ge bw'oba ogenda emubende bonna abagagga abo balina amajaani ne famire ezimu zirina amajaani. Naye amajaani ebbanga lyonna nga ffe Abafirika tugudde kkono enteekateeka y'amajaani kubanga ffenna twalowooleza mu kibox tulowooleza ku majaani gali gano gwennyini agakyayi ge tuteekamu amaddugavu naye waliyo amajaani ge bayita green tea. Erinnya eryo bw'oliwulira liri popular nnyo era Abachina be basinze okuleeta amajaani ago wano mu Uganda era ne tubagaggawaza ne tubawa ssente nnyingi nnyo era Abachina batwewuunya nti bwe bagenda mu lukiiko lw'ensi yonna ne bagamba nti Uganda third world country naye bwe babalaabalamu ssente ze tubawa era bo batutya bagamba bannaaye bano abasajja n'abakyala babinnyokondo. Naye ng'amajaani ago ge tujja China tusobola okugakolera wano ne tulemera okuva mu ndowooza eyo ey'okugamba nti ffe tetusobola kubanga amajaani gali amalala ge tumanyi nga ga black tea galina ebizibu bingi era ensi yonna tebakyakozesa black tea eyo nti ekisooka black tea eyo akaza omuntu bw'omunywa alimu ekirungo kya tannins engeri gye bamuleka mu musana omusana gumwakako ennyo ate ne gakula nnyo amakola gakola ekirungo kya tannins ne caffeine. Omuntu bw'onywa amajaani ogyokulaba ng'enkalamata eba ekuluma ate galemesa ne iron okuyingira mu mubiri. Amajaani gali amalala ga black tea iron oyo omuntu n'aba nga ali anemic kyova olaba bwe tulwala bwe bakutwala mu ddwaliro bakutuusiza ku cupa y'amazzi na ya musaayi ne weewuunya n'ogamba amazzi mbadde nywa lita zange nnya amazzi gano gonna gabadde galagawa tannins ezo ziri mu black tea ate akubisa n'entunnunsi era ogenda okulaba nti bw'omala okunywa black tea oli amajaani ago amaddugavu gali amala ogenda okulaba ng'entunnunsi zikuba nnyo ate sinakindi amajaani ago agamu gabaleetera n'okkankana gakoziga tremors kuba galimu ka fake acid. Ogenda okulaba ng'omuntu amuvubuka mwana muto oba muntu bamuyisa okwogerako abantu n'alyoka tuyana nayo naye n'aba nga yenyenyanyenya ayugumira n'aba nga taata Saamu nga bamusindisa okwana mwamulaba taata Saamu ekyamutuukako. Kati okuwona embeera eyo yonna eya black tea ensi kwe kusalawo n'ekyusa n'edda ku green tea. Amajaani gano green tea enjawulo eri wakati wa black tea ne green tea eri kintu kimu kyokka nteekateeka nti gano amajaani gaffe gennyini ge tuyina gano ge mulaba nga mugenda ejjinja ge mulaba nga mugenda mubende nene ebushenyi waliwo omugagga w'ebushenyi agayina ago amajaani
nti basalamu olulimi oluto luno olulimi olulujjamu n'olukaza nga terunaba kukola kirungo kya caffeic acid ne bali abalala baba bakola amajani bakufuna bino ebikola ebikulu naye oba tunakola amajani tufuna obukola obutonga ezo ze bayite nnimi nozikwata nozifumbisa steam noisaamu steam ne gawotoka n'olyoka okaza mu dryer awo ng'omaze okukola green tea wo ono ye green tea bwati bwaba era erinnya eryo liri popular nnyo olw'okuba nti green tea alina ebirungo bingi nnyo ebitali mu black tea nti green tea alimu ekirungo kya catechins ekiyamba ku kusala ku mugejjo bannayuganda balidde emmere bannayuganda babeera ku mikolo buli lwa Sunday na lwa mukaaga abasinga era baba bitafutafu biceperecepere ugeno kakana nga bataddeko weight enene naye bw'oba onywa green tea n'amajani gafa agakalitunsi gali ge twayogerako weight oba ogimaze ng'omukyala ali eyo naddala abasiraamu bagejjera nnyo mu sharia n'abaami bambala amakanzu ogenda okulaba nga yenna ageze ate tamanya nti ageze ne bakiifu b'eggombolo oluusi bambala ekkanzu eyo omanye ekkanzu eba nnene oversize ogejja tomanyi kati green tea ono aba mulungi nnyo okusala ku weight era green tea takoma bukomi awo ayamba nnyo ne ku mutima ajjamu gali amasavu amabi kyova olaba ensi nga China ne Japan abanywa green tea amajani gano kugamba nga teganakola caffeine bagwangaala nnyo era kyova olaba bo obusajja obwo buwangaala nnyo kutusinga nabadde nsoma report nga bagamba nti life span oba bannayuganda bw'osuka emyaka 55 obeera mu magoba emyaka magoba n'emyaka 55 ng'abasajja abali mu senate ya America n'aba China bali mu myaka 9 nefe emyaka 55 nga balaga nti owedde ku mpagala oli mu bonus kati mu mbeera eyo tuba tulina okunywa green tea ono era green tea ayamba nnyo ne ku endurance abantu okulaba nga tokoowa nalaba wano wiche wedde abantu mwali mu marathon weeks 2 eziseewo nayogera okulaba oli adduka wano ne wali kilomita emu ng'akooye nga yenna aweekeranga sekoko oba enkoko eno empange eva okugoba enkyala kati okwewala embeera eyo nywa green tea alina ekirungo kya polyphenols kyongera amaanyi ng'omusambi w'omupiira nywa ku green tea ng'ogenda osamba omupiira ojja kulaba nga tokoowa gw'omuddusi mu kifo ky'okuddukira mu gym ate noddukako dakiika 2 ate n'osaba ekifi ky'enkoko awo obudde oba bwonoonye kubanga amasavu gonna g'osaze ate olumala ogazizaako kati oba weetaaga green tea era green tea ayamba nnyo ku bwongo abasajja abo abachina bagezi nnyo n'abajapan era tubazannyisa era kyovulaba ne bw'otunulire wuwo ng'oggyeko ebyomukenkufu byakuwa stevia sukaali w'obutondo era nze ndowooza ayina competition mu bantu bonna wano abali mu Uganda kubanga green tea ono ayongera ku bwongo okulaba nti ebintu byonna byokozesa tebiva mu China nawe obaako nekyoyiya nga bwolaba omukenkufu bwakuyiiza ate nga naawe osobola okikola kati green tea oyo mulungi nnyo okulaba nga obwongo buba sharp era n'abantu abalina Alzheimer waliwo abantu abalina Alzheimer nga beerabira oli agenda okunaaba n'avaayo nga yeerabidde okunaaba nga yafuna obulwadde lwa dementia oba Alzheimer oba weetaaga green tea olw'ekirungo ekyo kyalina ekya polyphenols ekitaasa obugundi chemicals okulaba nga tebukosa bwongo era green tea ayamba nnyo ne mu mbeera eno ey'abakyala kuziza cervical cancer ali mu kusumbuwa abakyala kubanga aleetebwa akawuka ke bayita human papilloma virus naye abachina n'abajapaani abakozesa ennyo green tea bo balaba tebatera namulwala era ne incidence zaabwe za cancer ntono nnyo nakugamba luli weeks 3 emabega tebubuzibe mukola mugenda ne musaawa n'abakyala ne mumumalako mabira obuka ng'obwo bwe bujja tebusangayo resistance tebu bacteria buno bwandyekwese mu mabira wa n'abakyala busanga n'abakyala bamusaawa kati buka buli obw'omutawaana nga candida ne buno bw'HPV buyitawo buyisi nga tewali resistance so bw'oba onywa green tea oba okendeeza emikisa egyo ate bw'ogattako n'okusaawa n'abakyala notamusaawa mumalako ebyo baziyita cautionary measures ogezaako okuwa defense era green tea ayamba nnyo ne ku mbeera eya gundi eno y'okulaba nga toggwamu maanyi fatigue waliwo abantu abava okukola bambi n'abanga akoowa jjukira nti eno ensi tugiryako makoola kati bw'oba olina green tea ono n'omunywa ne stevia waffe obulamu obumaze green tea na wano stevia wano obulamu ne buba butambula bulungi nnyo so konda dakiika mmeka nga